Embeera nno bweti bwebadde mu Kampala bwe tugendako eba munaanika mu Luweero abaayo nabo enkuba ebadde mu kibuyaga ebalese bafumbya miyagi oluvannyuma lw'okubanga emmere yaabwe yonna esinga esigadde ku ttaka n'amayumba gaabwe era nga bakabiridde abasobola okubayambako mu kizibu kino babataase. Eno y'emu ku mmere egoyagoyeddwa kibuyaga n'omuzira ebikubya abatuuze b'ekyota Mugavu, Butaliya, Misana, Buweke n'ebyalo ebirala mu moloka gw'ekiteme mu ggombolola y'e Bamunanika era nga n'amayumba agawerako gasigadde ku ttaka. Muwogo, ebitooke, lumonde, obutunda n'ebirala omuli emiyembe n'ennyaanya kasooli ebisinga bisigadde ku ttaka nga kino kitadde obulamu bw'abatuuze mu matiga anti ow'okujja ekyokulya n'ensimbi tebamanyiiwo. Musane wonna yakubya wonna na wali walika wonna kali ku ttaka esebo. Sennabulya Muwanga ng'ennyumba ye yagudde ayogedde ku kabi akamwolekedde. Mu kuyigiriza abaana buno obutabo baleeta obwa gavumenti nga bali mu kukola omuwaaka mu kuba nga mbayigiriza enkuba mwetandikidde musawo etandise olukuba lutonotono mwetandikidde nereeta amazzi amangi mu kuleeta amazzi amangi mu dakiika nga 3 netandika okusirika enkuba nesirika nereeta omuziro ogw'amaanyi negutonyera eddakiika nga 3 ne mu dakiika 3 ago netufundikira ffenna ennyumba ng'egudde. Ono agamba nti wadde ebintu bye ebisinga byayonooneddwa kaakano wakusula wabweru n'abaana be nga bakuuma ebintu ebyasigaddewo bireme kubbibwa. Nsuze ngenda kati sula bweru n'abantu bange enkuba enyonoonedde ebintu byange enyonoonedde ebitooke byange emmere ebadde mu nnyumba ebitanda byonna ebyonoonye emifaliso buli kimu ekisse siina wengenda kutandikira wabula nga nsaba buyambi siina bwe nsigadde era nsigadde nga bwendi kuuma ebintu byange n'abaana kuba siina bwe nyinza bateeka essaawa zino. Ssejjoko James naye ayogedde ku mbeera eno mwalombojjedde engeri gye bakoseddwamu. Ffenna tulese tugoyeza abaana tewaliwe kugenda kusula kale tuyisibwa bubi nnyo. Ennyumba zonna emmere yaffe yonna eri ku ttaka yonna tetwasigaza kamere wadde n'aka muwogo yina yaweddewo ebitooke byagudde ku ttaka ambaati gonna gali ku ttaka tulyawo bwe tutyo era abamu abatuuze bannaffe bali mu miti. Kyotandikirako nti ntandikire ku ki kuba yatonnye byekoze byonna birabika byonna byera tubyomunju byonna yabyasizza naye twawonye buwunyi twadduse mabaati gatugoba bugobi embeera yabadde mbi nnyo. Ssentebe w'ekyalo Butaliya Misana Katumba Emmanuel agamba nti ate ekyalo kye kyayisiddwa bubi nnyo kubanga n'amakanisa gasigadde ku ttaka. Kanisa yagwiridde ddala yabasanzeemukko n'abantu lakuba nti tebayisibwa bubi nnyo naye ng'emmere tuli bubi muwogo ye teyasigaliddewo ddala naye lumonde yennyini amakola tekwasigadde kiringa kisaawe n'oba otuuseewo embeera gye twafunye wano ku kyalo ekitundu kyolekedde enjala n'obwavu. Omubaka wa Bamunanika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu atuuseeko eno bw'atyo n'ategeeza nti newankubadde paalamenti eri mu lusirika si wakutuula agenda kutuuka buli aweetaagisa okulaba nga abatuuze bataasibwa. Era mmanyi bulungi adde paalamenti eri mu luwummula ngenda kunoonya bekikwatako n'okusinga ofiisi ya Ssaabaminisita osobole okuba nga abantu bano bayamba kubanga bwe buyambi beetaaga kati esuubi. Bikusakiddwa Kawoya Samuel, Crossroads TV, Omunnyo.